Okusinziira ku batuuze, ettemu lino lyabaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro. Bano okuli Dennis Luyima ne munne Nuwabine Pafula okulwanira omuwala we balabidde omupiira gwa Uganda Cranes ne Niger. Omupiira olwawedde bano basigadde bakyewaamu. Omupiira bwe gwawedde ne bava mu mupiira ne bajja wano mu bbaala eno okusanyukamu, kati mu kwesanyusaamu ate noono mumpaniza we yatangidde nga waliyo omuwala ne batandika okusanyuka. Ng'essanyu libeeyongedde, Dennis Luyima kati omugenzi yalabiddwako ng'asazeeko Adong Stella ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, ekyajja Pafula Nuwabine muganzi wa Stella mu mbeera n'abaka ekiso n'akimufumita mu kifuba n'amuttirawo. N'agenda ewuwe n'aggyayo ekiso mu kumanyaako okutono. Bwe yaggyeyo ekiso n'ajja n'afumita Dennis oyo n'amutta. Abatuuze nga bakulembeddwamu Mathias Ddumba bavumiridde ekikolwa kya munnaabwe eky'okutta omuntu olw'omukazi kyokka olukongolo ne balussa ku ttamiiro. Vumirira ebikolwa naddala eby'okunywa omwenge, vumirira n'amabaala agakola obudde okukeesa. Ekyo tukivumirira mu bitundu era tusaba abakulembeze bonna naddala mu bitundu eyo okubanga mutunulira kino ekigudde eno mukungwe kineeyo kisobola okugwayo. Era tukivumirira nnyo n'abo abasajja balowooza nti agenda kuva mu bbanga olw'okuba asanze omukazi ali ne munne amukuba ekiso okumutta. Abatuuze era beemulugunya ku bafumbo abalekawo amaka gaabwe ne bapepeeza mu mabaala ekyongedde okuleetawo obutabanguko mu maka. Buli omu afunye omukazi anywerere ku oyo. Ate nawe woba oyina mukyala wo ng'olaba atandise okulalanga bannange ebirungi tebiggwayo ku nsi. Totta munno kutwala bulamu bwe olw'omukyala. Ssentebe w'ekyalo kino Regina Najjinda agamba nti obuzibu bwonna buva ku bavubuka okukozesa ebiragalalagala. Era nkubiriza abavubuka oba biragalalagala oba myenge egisusse bagikendeeze basobole okwepimira si kye bakozesa, basobole okwepimira kye basobola okusitula ku mitwe gyabwe. Enkubiriza abakyala obutagattika kuba omwami we oba omumanyi bajja kusanya abaana b'abantu era nkivumirira. Twakasirye nga yayogerera poliisi mu bitundu by'e Masaka agambye nti kati bakutte abantu babiri okuli Nuwabire Pafula agambibwa okutta Luyima ne muganzi we Adongo Stella babayambeko mu kunoonyereza. Kono okuba nti n'obujulizi obw'enkunala okuli akaso akakozeseddwa omutemu ono nako tukafunye katuyambeko mu kukuŋŋaanya obujulizi okuluma abantu bano mu kooti. N'ekibi nnyo nti abantu mu mukwana ate bajja mu kuttiŋŋana. Poliisi okuva mu nnyendo yekebeza ekifo kyonna n'oluvannyuma n'etwala omulambo mu ggwanika e Masaka okwongera okugwekebejja. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.